buterevu tukwaniriza nate ku Focus TV elinya ade uba for sekino myanja. Of course tuliko katundu bakaita kakunyu bukomero era nga utukyamidde. In fact tuvudde mu kikuubo bamanyi bukomero obulungi nokkirira ngadde dwaniro wetuli utusinzidde no ntusanga omukuba obi a friend muvubuka bintu bingi nnyo era ensonga lwaki tudize eggendo okumunoonyako muvubuka ngaffe era akola ebintu ebyenjawulo nga mu byo mwe muli ne liquid soap omulimu gw'osobola naawe okwetandikira ku kapita akatono n'obaako engeri gy'ofunamu oba gye weekulaakulanya nga gwe ndi leero wano tugenda kuba tuwayaamu akulage n'engeri gy'oyinza okutandika oba okola liquid soap ono n'oggyamu akasente omukulu Eddie sebo nkwaniriza ku Focus TV nange nsiimye okubi posible banga ddene munnaye kuva luli banga so Eddie ono bintu bingi nnyo ebitugatta naye nekyesinza okwesibako bwe kugamba nti tuli bavubuka ffenna era nga tulina etofaayi tuyinza okugatta ku bulamu bw'abavubuka bannaffe nga tubalaga biki bye tukola. Already ogenda tulaga liquid soap. Yes, okikoledde ebbanga ki? Liquid soap kati ngenda myezi nga 8 nga mukola. Nenga mutandiko nateka n'ebidomola nga 2 kesa eno sobola okutumya ebidomola 15 ku 2 nga bwenkola ebintu ebirala ebikola ki ebigenda mu maaso. Njagazisa liquid soap ono okuva ewa mutandika biki byolabamu by'oyinza okungamba? Liquid soap ye business gy'otandika nga toweza yadde n'emitwalo 5 naye ate nga wotandikidde n'ogenda ng'okola ki ng'ezimba mpola mpola ekyokulabirako material zonna zetugula zetukozesa mu liquid soap ekinene nnyo zigula emitwalo 2 naye ate woba nga ez'ekidomola ekimu kati weeba ate ng'ogenda womala omufulumya bwoti ekidomola kimu osobola okijjamu emitwalo 4 ng'otunda 1,000 okujjamu obucupa 40 bwebikopo ekimu ekimu obwetunda 1,000 ekyo lwakingamba nti no ebizinesi yose otandikawo entonotono gwanga mujje eno nsonga yakwekulaakulanya n'olwekyo kankwanjulire aba Focus Group yange nga bano be bazze okuwonya ennaku ku mukolo gwo anti baakuguka mu kukwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi eby'enjawulo okutimba okola keeki wamu ne jjuusi omuwoomu gwe omuvubuka jangu obangulwe bakusomese bino bye bakola nga kuno bagattako okuyigiriza kompyuta okukola daddies ne crisps okufumba emigaati okuwandika ku ngoye sako n'ebirala bingi jangu oyige nga bw'okola ekyankwanzi basange mutuba okumpi ne town council ate Kampala ku Jesco Plaza ebisingawo bakubire ku ssimu zaabwe zino wammanga 0757 133 162 oba 0789 020 806 gwali ku Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate YouTube beba Focus TV yange Focus Group yange learn work market sell otondoko ayo n'ogenda ng'okola ki so bano abavubuka bagamba nti siina kapito kutandika siina ki magezi kigo balina kukudda mu buzima ina kutandika n'akatono kabakola ki kebalina obuzibu bwe tulina naddala ng'abavubuka bizinesi tuzirabanga bwe ziri naye ate bizinesi tugitwale ng'omwana ti omwana atandika n'olunaku lumu agenda akola paka waweza emyaka egisukka mu 18 n'afuuka omuntu tiwogamba ojja kuweza emitwalo 5 oba obukadde 2 okukola bizinesi olinza obutatandika kuba tezigattibwa naye kofunye akatono kooba okola ki oba ozimbira ogende ng'ogattako mpola mpola nga bwe nkugambye nti tateeka n'ekidomola kimu kye nasuubulanga nsindikira omwami n'ampeereza buweereza naye kati tusobola otumya ebidomola 15 ku 2 tufuna n'abatusuubulako maduuka ag'enjawulo naffe kati era nina ne benatendekamuko abantu nga banna muno mu bukomero abajja ne bangulako matiriyo ne bakola n'okukola eno olaba ng'agamba alinako wavudde n'atuukako abantu abalala mu ngeri emu obendala. Focus TV nakugamba nti muvubuka kola tujja kukyalira abavubuka be twekakasa abalina bye bakola batuyambe tukabane nabo biki bye bakola batuyigirize omukulu agenda kuba atulaga engeri gyakolamu omulimu guno osobola okuba nga oyagala okuguyiga gambye osobola okuyitira muffe aba Focus TV okumanya omulimu guno engeri gy'oyinza okugukolamu briefly agenda tulaga engeri ki gyagukolamu
okulaba nga afuna liquid soap oyo gw'osanga mu maduuka mu supermarket mu bitundu ebyenjawulo. Tujjukize migaso ki egya liquid soap? Asiimuula. Yes. Era ayambako okwoza, akola nga detergent mu ngoye, ate era atta ebiku n'ebiyenje mu mayumba. Kitegeeza ogula n'omuntu alina oluwumu. Yes. Wamunabisaka. Gera bingi wabula katulabe engeri omukulu gyakikolamu tugenda kuba tudda ku Focus TV. Tovaawo. Tuza okulaba ng'okuuma omubiri gwo obutakwokya kuba chemicals zino ezimu zikola ki? Zookya omubiri. Kyekyo lwaki twambala gloves zino. Kikuyambeko okuziyiza okwokya. Kati weziba za bulabe bwe zityo ate lwaki ffe mutugamba tumukozese? Anti buli kimu bw'omala ozitabula ne zikakkana. Bw'omala obitabula ne bifuuka eby'omugaso. Naye bw'okikwata ekimu kyokka kyokka nga n'okwata ng'ezoba sulfuric acid nga ye aba wa bulabe. Mu ntandikwa chemicals ezigendamu tutandika na buleya tukozesa omunnyo, amazzi, kala ne perfume. Tufaananamu ng'omunnyo mu ngalo. Ono abeera sulfuric acid n'omunnyo guno gw'oteeka mu mmere ogugwo ogwa bulijjo. Era omugaso gw'omunnyo kwe kuggyamu obukambwe bwabyo oba acidic mu gundi awo. Tuzaako perfume ne kala. Ke kawoowo kali. Ke kawoowo ako koba owulira. Naye nga sabbuuni ye nga yo obunafu obuka bwayo ne bwoba temuli perfume oba temuli kala asigala akola. Naye kati nga ffe abantu batukola ki? Tukyetaaga. Kala ako kogambye nti n'osangayo olinga wa pinki wa bbulu, oluusi wa green, oluusi nga osana omukola nga taliko kala nga li colorless ngalinga mazzi. Naye kyamutujjako nga ffe abantu bangi bamunywanga ng'alizuga aba n'akacupa k'amazzi wano kati agenda okukakkana ng'atanywedde sabbuuni. Kati awo lwaki twakola ki? Oti oyinza okuba oyagala kukamula jjaga bbiri ez'obutunda. Naye tokwata amazzi ga jjaga bbiri omulundi gumu, otandikako n'ebikopo ng'ebi okulaba nga ogenda osaabula buki? Busaabuluzi. Kanaffe tuyinza okuba twagala kukozesa kidomola kimu kino, naye tutandika n'ebikopo 10 oba liita 5 okutandika okukola ki? Okutabula. Tusoose na munnyo. Otandika na munnyo. Tuli ku kidomola kimu kati wanteekamu tablespoons zino ejjiiko zebutabuze caayi ziba 4. Mugaso gwa gundi guli kyo? Gwa caustic soda ono gujjamu mabala. Oyinza okuba nga wano wataddewo amasanda kati nga basiimuulawo okugjawo amabala. Yono caustic soda akola ki? Byakola. So mu kidomola mugendamu ejjiiko mmeka? Ejjiiko 4. Era n'oddamu n'otabula paka ebibuliramu egafuuka mazzi. Sumulula obulungi. Oyo alina mugaso ki? Kyekiru ye sabbuuni yennyini. Byonna kale ebikola sabbuuni yakola ki? Ekirungo ekivaamu sabbuuni yennyini yo. Naye kati kino ekirungo kye tusoose okugattamu kijjamu buki? Mabala. Kijja mabala mu kintu kyonna. Oyo talina kingeri gyanyambamu singa mba njagala kwoza? Yekka atalina mugaso. Yekka talina mugaso. Abanga simu etali mulayi. Ekituufu. Tutabula kati nga ffe otabula paka wafuuka ku fomu y'obuugi. Olaba ng'obuugi. Era paka bimala kuggwamu nebifuuka
limala kuggwa amulunguka nekifuuka ng'obuddi wano. ogambye ekyo ekirungo bakiyita engalo kyekireeta ekyovu mu sabbuuni tulyoka tugattamu ekirungo ekirala oba kusiimuula oba newalabikira ddala newatukula butukuzi. Kati kyekino ekirungo ekikola ki ekiyambako okutukuza buli kyoteekamu ng'omala otabula ng'otabula era ate togamba mbu oba bino tebiri mu shortcut kyonaaba njagala okugenda eva mu P6 n'ogenda mu siniyafu kati singa nsobyamu nenkozesa nendeeta kala nga sinabateekamu kino bino byebisa emitendera gy'olina okukola ki nga bwogikoze tulina ogikola okulaba tabula bulungi notabula nafuukamu nga amata agonoonesa bw'ogattamu amazzi nga binagambe nga bwoba otabula tamu amazzi gaffe okujjuza ekidomola kyaffe nga gwe mutendera omulala ogwo mutendera omulala olyoka oyiwemu biri colors ne perfume. Okay. So ebirungo byetukozeseza bya kidomola kimu bya kidomola kimu ebikopo 4 kati kyenagamye nti otandika n'ebiri nene otunda 1,000 buli kikopo ng'otunda 1,000 emitwalo egyenda so ng'ekidomolo ky'amazzi oba oteekamu meka kya 2 oba 100 abamu olusi tugajja ku nayikondo ekituufu zaaga enkuba nazo ddaamu ezo bwe zityo ne nayikondo kale mu bufuzi amazzi agatalimu chemicals nga agataapu zino biki gasobola okukola gakola bulungi okusinga galimu chemicals kyembadde ngamba sigamba oyo tegakola ne gano gakola bulungi okusinga gali sabbuuni aba mukambwe era aba akola ki akola bulungi kalaga nti kala ya green kitegeeza tugenda kufuna liquid soap naye nga wakiragala talina buzibu kati wano wali asobola okukola kyoyagala kyonna naye oyinza okukozesa ekyovu kingi okusinga sabbuuni kyetwaki tumulekamu essaawa nga 3 nasetolinga kirambo otekamu 15 ku 2 mils ne kati okuba sikalira wali nengeraageranya ano kabeeramu 5 ku 8 yes tuli kawo era n'omaliriza n'oddamu n'otabula nga buba ku 3 kuba tubaze gundi 15 ku 2 n'oyoza olugoye ninowulira nga ekitamazima olugoye lusigaddemu kagundi n'obwowo bulimu enjawulo bulimu enjawulo tulinamu lemoni tulinamu universal tulinamu apple bona buwowo bwanjawulo so bagambye sabbuuni eno sijulira sabbuuni wa bulijjo kunaaba kwoza biki ayoza nga woolaba fomu bwokwata eriyo oba magiki nogatta mu nakola ekyovu kitegeera nga woolaba magiki okusiimuula teweetaga kugattako kirala sobola omunaaba nagamya nti ayamba olumu omala okunaaba n'omukwata ne weesiga mu kifo ekikola ki tawanize wamu oluwumu okumunaaba osobolako ddagala liri awo lituwedde emirimu muleka nasetolinga okumala essaawa 3 ku 4 nendyoka mu parking oba mu bucupa oba mu bidomola kuba nina abagula ebidomola nina abamaduuka ab'enjawulo eyo gye ntambulira ng'agamba ndeetera dazini 2 ndeetera dazini 3 nendyoka mba parking okusinziira ku kikiba kikwakya takisi naye nga kati mu ssaawa 3 mba nsobola okuba nga akola naye nga niwano osobola okumugyawo n'ogenda n'osiimuula oba n'oyozesa buli liita n'ogitunda meka nagamye buli kikopo kya 12 okay so wano omulimu gwaffe ogwa liquid soap guba guwedde abawedde okufulumya ng'olinda bakirayants oba banoonya n'okubanoonyera kuba ninawo abaana abamu benkola nabo n'omuwa sabbuuni n'atambula nagenda abadde agoberera Focus TV nabagambye nti Muvubuka kola program tubeera n'abantu ab'enjawulo we tubakyalira eyo gye basinziira era nga nagambye nti leero tuli mu kafo bakayita kakunyu B that is mulimu obutundu nga 3 bukakunyu mu bukomero wano we tuli
nga tulaba abantu ab'enjawulo. Twasinzidde ku kikubo kyaffe ekya ddwaniro. Ddwaniro eyo tumuyinako nnyo ebyafaayo tujja batubibalaga mu maaso eyo, naye ng'omukulu we tubali naye abadde atulambika engeri gy'okolamu liquid soap okuva ku ntandikwa mpaka ku nkomerero. Mubaka Kibwana Eddie bo omuvubuka naddala ali mu myaka gyaffe talina kye yatandise, abulya ali awo yeewa excuse eza buli kika okuyamba okuva mu mbeera gy'olimu. Ye muntu oyo gwolaba mu ndabirwamu oyo yamanyi kikyoyagala, okyagala wa, okyagala ddi era ojja kifuna otya. Baamu n'amaanyi, baamu n'essuubi. Nina enjogera egamba nga nze nti if others can why can't I. Ekivunulwa nti bwe baba nga balala basobola lwaki nze sikola ki sikisobola. Gezaako fuba lwakiri olemererwe naye ng'okoze eki ng'okoze ate nga buli kimu kikola ki kisoboka. Osobola okuva ku mbeera emu ku ddala erimu n'ogenda ku ddala eddala. Nga wavudde mu mwaka guno oguwedde ogwo n'ogenda ku mwaka omulala abadde ne 12 kati ogeze mu 13 era osobola okuva kukozesebwa n'ofuuka yeekozesa. Osobola okuva kwatalina mulimu n'ofuuka alina omulimu yeekolera omulimu. Ate tandika kitono nnyo kabe n'ennyumba eba kalina etandika na bulooka emu. Naawe zimba n'akatono k'olina tolinda bingi. Wano obadde mulabi mulungi okuva eri gye twatandikidde mpaka wano we tuwumbidde program Muvubuka kola tugamba tandika katikati because now is the time. Teri budde bulala okuleka olwaleero. Abalaba program ezaggwa bagamba nti teriyo mulimu mwangu, teriyo mulimu muzibu, wabula gwe agukola gw'ogufuula ekyoyagala gube. Mbadde Ade Uba Force Kino Nyanja, of course ku Focus TV kubadde muzikize tukome wano tujja tudda mu program yaffe Muvubuka kola n'abantu ab'enjawulo. For now, bye bye.